Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV yuji mbana mawuli agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda. Comment section weeryawo bakabontera mu comment section atosigalenga ogyekumiddeko bagita Faadi TV yuji. Waliwo omuwala atambuza page era nga page enalaga ndi fani wa Rema Namakula wabula abasinga bamanyi nti Rema Namakula yaddukanya account eno ba page eno nesi ya Rema Namakula. Stay on YouTube platform ojja kufuna ebisinga ate ebyakabi ono abamuyisizaamu eggaali abasinga bamanyi nti bali mu kuvuma Rema so yavudde n'agamba nti byonna ojja biyiga n'okuvula abantu muso abantu abatakulumba ngako ojja kubikomya. Muwala ono yabadde agamba Tamale Mirundi Junior kagamba nti taatawo kafudde ojja kuyiga okuwa abantu ekitiibwa. Kiva mukuze ku social media kikambwe atukyesera ne comments naziturninga off omuyisamu ekkaali abamu balowooza nti Rema abamu bagamba ebiina mulondo yaddukanya akawunti eno amanyi okuteekayo ebintu. Omuwala ono apostingayo ebintu ebyataakinga Eddie Kenzo ne Nyamutoolo. Omuwala ono atambuza page eno abasinga bamuyinako obusungu naddala batimu Eddie Kenzo amanyi okuteekayo ebintu ng'alumba Nyamutoolo. Maama bamutabukidde eno ku nsonga za Tamale bamugambye bw'aba yakuvuma Tamale Mirundi Junior olaba bireeta kati dinda amale okuziika mwetwale anti taata waafudde kati mwetwalaganye tobyogera kati yaya bamutabukidde nno. Abamu nno bamanyi akawunti ya Rema ne si ya Rema Namakula akawunti eno. Omuntu addukanya akawunti eno alabika just ndowooza oba faani wa Rema faani naye akolerako ebintuntu ebitategereka. Abamu ati ne bakakana nga ate bakyali Rema Namakula postinga ebintu ebitategereka, postinga ebintu ebirumba abantu, apostinga ebintu ebivuma abantu. Kyokka ate naye agamba manyi omuntu okubanga muvumi naye ng'ate agamba munne nti naawe ovuma lwaki ovuma bano naye ng'ate naye muvumu bitya. Kati yono omuwala ono addukanya akawunti eno alumba Tamale Mirundi Junior agamba Tamale Mirundi Junior taata we kaafudde alina okuwa abantu ekitiibwa kubanga abasinga badde batya kitaawe bajja kumukolako obuzibu essaawa okuba kumukuba bajja kumulumba bamukuba luli babadde batya taata we. Abasinga bavudde nga bamugamba gwe nnyabo lekeraawo ani akusinga wano okulumba Eddie Kenzo ne Nyamutoolo osiba postinga walo ku page yo ebintu ebirumba Eddie Kenzo ne Nyamutoolo olw'ensonga nti gwe ssebo oli team Rema bwe bakugambako ng'oyomba toyagala muntu kubeera nga ye alaga sayidi ye gy'aliko kubanga ono omuwala ye buli walaba omuntu nga tali ku sayidi ya Rema ng'amulumba ng'apostingayo ebimuvuma wemula byateeka ku page ye. Subscribing onyige kade bagita Faadi TV yuji mbana amawuli agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda. Ne kugamba nti comment section weeryawo bakamutira mu comment section tosigale nga ogyekumiddeko binaggwerawo binakomawa naye nga abasinga ate beekwasa Rema Namakula naye nga si Rema ebyaddala si Rema Namakula ono just afaani we yatambuza akawunti eno yapostingayo ebyekisiru yayogerayo ebyekisiru yavumirako abantu ne baba kye bamukoze kikambwe nyabo bamugambye gwe nyabo lekeraawo byo tukusirikiridde ng'ovuma abantu naye nga ono si Rema just faani we oba ani agiddukanya abamu bagamba Namulondo abamu bagamba ayinza okuba just muntu yatandikawo akawunti eno nga ndowooza muntu wa Rema naye nga avuula abantu n'okuba nga gitandikawo nga yakoonula linnya lya Rema Namakula nga yeefula nga amusapoti nga amwagala kubanga byapostingayo omuntu yenna nga byapostingayo abanga aswaza Rema. Musabascribing mbere bulungi mwera mbagala nnyo.